Ng'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ki Uganda Bureau of Statistics UBOS kyetegekera okubala abantu mu mwezi gw'okutaano. Ab'ekitongole kino basisinkanye abakulembeze ab'enjawulo mu division y'e Kawempe okukkaanya bwe bagenda okuyambagana mu ntekateeka eno. Kuno kubaddeko bassentebe b'ebyalo, ab'emiruka, bakansala ssaako n'abakulu mu by'okwerinda. Babuulidde abakulembeze bano obulungi obuli mu kubalibwa n'okukkirizisa abantu okubabala. Bagamba nti gye buvuddeko babadde mu nkola ya kubala mayumba oba households, kyokka basanze okusoomoozebwa mu bitundu ebimu kwe kusalawo okwetangira nga bukyali okubala abantu kubeere kwa muswetwe. Abamu tebatunyega, abamu bagaana okuggulawo, abamu ng'omuntu omu yasalawo okuteera embwa abantu abo, naye ng'abantu abalina ebiboogerako ebikakasa nti ddala bavudde mu kitongole ekivunaanyizibwa ku by'ebibalo. Babuulidde abakulembeze nti mu kaseera kano bali mu kaweefube wa kumanya obungi bw'amaka n'okugabanya abantu abanaakola omulimu. Abantu kulina emitendera okusookera ddala kwe kumanya amayumba gali ameka mu bitundu byammwe. Amayumba gali ameka mu bitundu ki mu bitundu byammwe. Wano bwe tuba tugenda mu mayumba gano tetubuuza bibakwatako byonna, wabula tetubuuza kyokka kiri kimu, ani nannyini maka gano, kyekyokka tetubuuza. Ekigendererwa kwe kumanya abantu twetaaga abanaabala abantu bameka. Mbu mu nnaku z'okubala abantu abanaasula mu mabaala, mu malwaliro ssaako ne loogi bakubasangayo era bababale. Namubala okusinziira wanaabeera, okugeza abaana abanaaba ku streets bo tujja babala anko ekiro ekyo ekikeesa ogw'okumeka olw'okutaano. Abantu abasuze mu woteeri nabo tugenda babala mu woteeri gye tunaabasangibwa. Abalwadde tugenda babalira mu malwaliro gye tunaakola ki tunaabasanga. Babakulembeze basanyukidde enteekateeka eno nga kyakubayambako nabo okweyongera okumanya ebibala ebituufu mu bitundu byabwe. Bwandibadde buvunaanyizibwa lwaffe ng'abakulembeze okumanya omuwendo gwabwe. N'abantu bakyuka essaawa yonna, ate n'abantu bazaalibwa abala ate ne bagenda, ate nga tetunnaba kubeera facilitated bulungi kubeera na data kugikuuma bulungi. Beeyamye okukolaganira awamu n'ab'ekitongole kino okulaba nga batuukiriza ebigendererwa byakyo. Abakulembeze abali wano twetaaga, tulina ennyota ey'okubeera ne information kiyite mu Census. Ebigambo bino byonna by'osomesezza ssebo teriyo mu bakulembeze ffenna alina mutwe bwongo okutte ebigambo nga bwe bisaanira, naye bwe tubeera ne tubeera nga tusomyemu ku information kiyite eri etusobozesa bulungi okunnyonnyola abantu baffe. Bwe munaaba mu training bana bagenda okukola ate ne basentebe babeemu bamanye omulimu abantu abo gwe bagenda okukola, kisobole okutwanguyiza emirimu gyaffe abantu obutakukuba mu bituli. Kuba bajja kuba batubuuza kimu bali be bakimanyi ng'ate ffe tetukola ki neyanziza. Okubala abantu mu ggwanga kukolebwa buli luvannyuma lwa myaka 10 nga wano kwasembayo okukolebwa mu August wa 2014. Teddy Nakaliga, Agafeeyo ku Spark TV.